The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. At first, we hit your gadgets with our state-of-the-art digitalized mobile studio with the debate on the road behind the wheels. Later, we launched our magnificent studios located on Plot 1A, Sawagude Close, Lukulinanganda, Machindye, Kampala, where we bring to you our must-watch shows like The Mighty Drive, Monday to Friday, 8 a.m., Hotline, Mondays, 7 p.m. As for legal matters, Twins at Bar, Tuesdays, 11 a.m. Wednesdays, 6 p.m. is Afro-Caribbean Link, where we connect Africa with the Caribbean. Voltage on Thursdays, 7 p.m., featuring a youthful panel. Interface with Dr. Kiza Besije every Friday, 12 p.m. with his call to action against injustices. Snap Talk, Saturdays, 6 p.m. with the trio. A must-watch, The Political Dice, Sundays, 8 p.m. with the duo that never stammers, and so much more. Watch us live on all our social media platforms. We are The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Hi, Rogers. Can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes, it can. Although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digitalk. Hey Teddy, have you noticed how little attention science and health issues get in the media? Totally, Edgar, yet science information is very important. Yeah, for sure. That's why the Health Journalists Network is here. How can they help? They are a group of journalists dedicated to advancing public understanding of healthcare issues through impactful reporting on health and science. Oh, really? Yes, they meet up every month with scientists and researchers, policymakers, and activists at the science media cafes. They then relay what they discuss to the public. Does that benefit us? Oh yes, very much so. This helps with health and science literacy for a healthy Ugandan society. Okay. I love getting informed about science and health issues. Health information makes all the difference between life and death. I'll look them up and engage them. That's great. They are based all over the country. Oh, okay. That's interesting, and they should be making real impact. They are empowering health communities through journalism. Journalists can save lives just like doctors. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. At first, we hit your gadgets with our state-of-the-art digitalized mobile studio with the debate on the road behind the wheels.
Later, we launched our magnificent studios located on Plot 1A, Sewagude Close, Lukulinanganda, Machindye, Kampala, where we bring to you our must-watch shows like The Mighty Drive, Monday to Friday, 8 a.m., Hotline, Mondays, 7 p.m. As for legal matters, Twins at Bar, Tuesdays, 11 a.m., Wednesdays, 6 p.m. is Afro-Caribbean Link, where we connect Africa with the Caribbean. Voltage on Thursdays, 7 p.m., featuring a youthful panel. Interface with Dr. Kiza Besije every Friday, 12 p.m. with his call to action against injustices. Snap Talk, Saturdays, 6 p.m. with the trio. A must-watch, The Political Dice, Sundays, 8 p.m. with the duo that never stammers, and so much more. Watch us live on all our social media platforms. We are The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Amacha malungi abatukereddeko ku mpewo zaffe za The Alternative Digital Farida bikubirege manya gango olunaku lwakuna ennaku z'omwezi ziri 12 omwezi tuli mu gwa December ate omwaka tuli mu 2024 mbaniriza programu yaffe The Mighty Drive tubeerawo buli lunaku essaawa zibeera 2 ez'okumakya paka saawa 4 buli lunaku tubeera n'ensonga ey'enjawulo gye tuba twogerako naye olunaku lwa leero ng'Abaganda we bagereesa nti gwe eyeewa ez'omumba gwe bazikuba kakati nno nange neewa ensonga z'erukunjiri kakati ekyo kitegeeza nti nnyina okutambulira ddala nazo ngenda kubanga nzitembeeta paka ge tunaatuukira ddala ku kinyusi what is causing all the fracas in rukunjiri era tusobola kubijjawo tutya endowooza wiiki ng'emu eyiseewo nakyazaako wano omukyala Madam Peace era ng'ono nga natugamba ensonga nnyingi nnyo era naye n'awa sayidi ye lwaki ate bali mu kukuubagana ne Honorable Jim Muhwezi. Omukulu Honorable Jim Muhwezi ye Minister wa Security waneno mu Uganda. Kakati tufunye omwami olunaku lwa leero Mr. Moses agenda kubanga yeyanjula bulungi nnyo ebiseera ebisinga saagala kubanga ate pronouncing amanya g'abantu gano agasooka ag'ewaffe ag'ekika oyinza oli pronouncing obubi so most of the times mbawa chance bo ne batuwa pronunciation entuufu tugenda kutunuulira nsonga z'erukunjiri what is causing who is saying the truth era kiki ekireetedde obukuubagano buno tubujjawo tutya our main goal is how do we solve this kubanga we do not want to fuel okubanga abantu bakuubagana we want to be ba middlemen abaleetera these two sides okubanga ate bakwatagana basobola okubanga bakola ensonga z'erukunjiri baba bakulaakulanya ekitundu kyabwe eky'erukunjiri nga buli omu takuubagana na munne ngenda kubanga mwaniriza Mr. Moses ayogereko naffe atulamuseeko wabula agenda kubanga ate ateekamuko olulimi lw'abanyakigezi because he's speaking to people okusingira ddala ensonga zino abazitegeera beeri kakati woolaba nga ateeseemu ekigambo kimu bibiri it is okay oluzungu tugenda kubanga ate tuluteekamu nnyo katono nnyo ensonga ezisinga tugenda kubanga ate tuzoogera mu Luganda nga bwe twali ne Madam Peace nga naye ensonga ze azoogerera ddala mu Luganda buli muntu okuzitegeera obulungi tugenda kubanga buli muntu akoonebwako bagwe mugamba nti ono gwe mbamuleeta nga tomonoonya nga twagala okulaba ye ayina portion ki mu kulwanagana kuno okuliwo erukunjiri so ngenda kubanga
kubanga nyaniriza Mr. Moses nkwaniriza okubanga ntuddeko nawe mu studios y'olunaku lwaleero. Unfortunately we didn't have the drive because olunaku lwaleero tetubera ne drive around the city, naye nga next time tujja kubanga we are cruising through the city of Kampala. Nsaba olamuse ku bali mu kutulaba olunaku lwaleero sobola okubanga ate ensonga zaffe tuzitandika mpola mpola. Neyanziza moderator olunaku okunchaza olwaleero. Amanya n'eddoboozi bampita Tukesiga Moses wero n'ono Rwakacyaka nzalibwa Rukunjiri mugombolola ye Bwambala yalade parish the same eba Bwambala. Nsanyusa olwaleero okunchaza ku mukutu guno ate neneyongera okubasiima byonna bimukora nti mugezaako okulaga eggwanga amazima wawe tulaga na biki bye tukola. Tweyanziza nnyo ngenda kubanga ate ntandikirawo ku nsonga yennyini. Ensonga etuleese olunaku lwaleero mu studios ensonga ya kakubagana kaliwo wakati wa Madam Peace ne Honorable Jim Muhwezi. Naye nze njagala okutandika okubuuza ku bana ababiri ani gwe wasooka okumanya? Neyanziza nnyo ekibuuzo ekyo. Actually ndi former vice chairperson bona bagigare South Western Nyekundire group kulemberwa Madam Peace Rugambwa. So awukikulagira nti wasooka kumanya Madam Peace Rugambwa. Yes. When do you join Madam Peace Rugambwa? Myaka nga 3 emabega. Myaka nga 3 emabega. That is 2020. Between there. 2020. Nerabide diary yange je birimu ennyo. Engeri gy'amasimu ge munkubidde naye between there. Okay, kakati njagala okubuuza kiki ekyakusikiriza okujoininga Madam Peace? Ekyansikiriza okujoininga Madam Peace nti twamusinkana ku mukutu ng'akoze WhatsApp group ne batuteekamu eyo group n'atugamba with your consent nga te consentinze omanya atu bamanyi otugatta mu WhatsApp batugata kati nga tebatuwebuzizaako bwe batugata ne tujoininga ne tuwulira bye boogera n'atunyonnyola naye ng'eddako namuwulirangako nga bamwogera but nali simufollowinga nnyo nga simumanyi ekiri awo. So bwe twajoininga omukutu n'atunyumiza byakola n'ebiruubirirwa bye mu maaso nendaba nga birungi. Omukutu guno nga baguyita batya? Baguyita Team Peace bona bagiga hale South Western Nyekundire group. WhatsApp group. WhatsApp group. Tutambule. Kati bwe twagituukako n'atunyonnyola n'atweyanjulira ntumutegeera era n'agamba nti ndudde enkola nzeka naye kati njagadde nkolegane n'abantu era tupushinga ekintu mu maaso. N'agamba nti era tujja kukuba akalulu tufunemu abakulembeze abanatukulembera okulaba nti tutambuza bulungi ekintu kyaffe. Okay. Gwe mu Lukunjiri oli mutuuze weewa? Bwambala sub county. Bwambala sub county. Yes. So kati mujoiniza omukutu bababuulidde ensonga lwaki babagasseeko? Atubuulidde ensonga ze nga bwe yatandika ekibiina bayize ekibiina kyatandikira ewaabwe Entungamo kyali ky'abakyala. Nekijja nga kikula nekigattamu abasajja ne baletandika okulima obutungulu n'atunyumiza emboozi y'obutungulu. Ne tubayinga ebirowoozo bye n'atubuulira nga bwaze akolagana ne president nga bwaze akolagana ne Salim Sali n'atugamba nti nakati ayina pledge gy'agenda okufuna kuva president tugende tukolere abantu. Kubanga by then twali tuwulira side ye nga ye muntu gwe tuwulira ate nga ye mukulembeze so nitumanya byatugamba byonna bituufu. So okuva olwo ne tuyingira akalulu actually nesimba ye mwenyini bwe nayingira akalulu naye wali omukutu gwe nali musinkanako zine Rukunjiri Mobilizer Rukunjiri NRM forum nyingi naye nga abaana bamuvuma wabba omutwalo 12 wabba abakadde wabba abaavu naye ng'osanga nze nali nengamba naye lwaki nze mulimu abamuvuma mulimu abamuwolereza nga mulimu abamuvuma mulimu abamuwolereza naye nga nze siri muntu wa ntalo nga ngamba abaana baganda bange mwali mu baganda bange bempita abaana ne bannaye lwaki muvuma nnyo ono omukyala ennyo naye yakirabiriyo nti ono omusajja tali mu byantalo kati bwe bakeera bagamba olina okwesimba ebyokwesimba ne bwe baseesimbyewo ninja kusigala mbagoberera ye mwenyini najja mu inbox ye nangamba
okwesimbawo mu kibiina kya Madam Peace kwogo omukutu ogwa WhatsApp kati ona najja mu inbox yange nangamba nedda Moses nkusaba wesimbewo nambuuza gye nzaalibwa nemunyonyola wenyini wenzaalibwa biki byonna kati waliwo omulenzi yali akuleetinze ogwo omukutu bamuyitanga njamujjukira yasooka n'okuba spokesperson owa Madam Peace yali spokesperson by then nankubira nangamba wesimbe ku vice chairperson kunze nesimba teri muntu ayana nayitamu unopposed by then Madam Peace yali talina kakiiko ng'abadde ng'akola obukiiko bwe yali ayina obwa districts obuli ku district nga kananoonya ka South Western akazigata zonna nga fa abakulembera akokuntiko so gayi bwe yankubira nempostinga ekifaananyi kyange nenkisawo vice chairperson bino bitakinga place mu WhatsApp group mu WhatsApp group olw'eggulu ne bakuba akalulu nga mpiseewo WhatsApp group eno yalimu abantu nga bameka by then yalimu abantu nga remember was ba 800 something bali bangi then when namala kuwangula akalulu after 2 days netulayira ku mukutu still nankula naga katolina okutandika okutuuza meeting mwalina ebisaanizo bye mwali mulina okuwaayo bakatiza okuyigiriza tewaliwo bisaanizo bye yali asaba just obusobozi niweeyogerako abantu ne bakula nti ono ajja tukolera ne bakuvotinga before nga tona joininga Madam Peace walina omulimu omulala gw'okuloba obukulembeze bwonna nalina emirimu gye nkola because even nali chairperson Bwambara Kampala United Investment Club nali mu Lions Club so ebyobukulembeze mbiruddemu so kati bakulonze bandonze after 2 days nankubira nga tumaze n'okulayira ku mukutu byonna bitekinga place ku mukutu kwa WhatsApp nga simulabangako n'okuma nga simumanyi temu meeting angako nangamba olina okutandika okutuuza meeting takuwada appointment kintu kyonna appointment yaliwo kati meeting zetwatanga okutuuza era tuzituuza online ono omulenzi gwe mugambe spokesperson yali musajja mugezi bamuyitanga ampeire n'atandika okubuuza Madam Peace naye otuwadde emirimu appointment zaffe ziriwa n'amala nti ono omusajja afuuse mugezi n'atandika omwogerako ebirala lokakana nga omukutu akoze ekyagufuddemu ne tutambuza ekintu kyaffe nga madamu n'atugamba ebifo bino bye mwesimbako byaliko omusaala nti bajja basasanga yakasente wabula bye yali atusuubiza nti bwe tunaawangula nga tuvudde mu State House nga bamuwadde sente ze yali ayagalayo it was 4.5 billion awo wetugenda okutandika okunaaba akasabuuni mu ngalo bino bye twogera bya 2020 nga wakamujoyina nga tutandika n'atunyumiza nga bwe bamubulookinga edda nti yali agenda mu State House kiriyale naye bamubulookinga so tulina okulwana tuyinfluensinge tuteekeko omubiri ng'enjogera ya leero okulaba ntufuna appointment nga baani bagamba bamubulookinga sibamanyi yagamba bamubulookinga ensonga gyawa nti ye bamulaba ng'akola nnyo kati bano abatakola nnyo I think be bagamba ono omukyala gyatulemesa kati n'atuwa amanya ge tulina okulemerako ennyo yali General Jim Mwezi ne Dr. Kenneth Omuna eyali former PPS nga the whole day tusiba tuvuma abo abantu ekitegeeza yabategeeza nti be bamulemesa omuziziko ogusooka yali General Jim Mwezi omulimu gwa vice chairperson gwali gwakuvuma Jim ye ajja mu inbox n'agamba abaana leero omulamwa gwakuvuma Jim ntudda ku mukutu so kolike nga temuyina nsonga ensonga tumugamba yalemesa Madam Peace ogenda wa president yalemesa enkulaakulana y'erukunjiri ebyo byonna bye tumuvuma Dr. Kenneth Omuna tumuvuma yadinayinga okuwa Peace appointment bajja kuguba mu office ojagivaamu tojagifiiramu wala yagikusookamu ebyo tusiibamu instructions yazibaweeranga mu bubaka bwa message masimu yajjanga mu inbox zaffe kubanga owaayiriza siyinza kuwaayiriza kubanga yali mukama wange era n'abampuliriza abasinga banjulira radio zentambuddeko mu lukunjiri nga njogera teri kivumo kyannivumu eyo omukyala
because nkimanyi nti yali mukama wange si mukama wange azinti yali ampeyinga salary wabula mu bukulembeze era musiima yankulembera bulungi naye ebyatulemesa bijja kujjawo mu maaso so awo ffe ng'abagezi mwalimu omuvubuka omulimu gw'okuvuma Jim tukuta omulimo gw'okuvuma abantu babiri by the way Kenneth Omuna yavaayo n'awandika ne ku mukutu gwaffe yaguliko former PPS ngali bamugatako yaliko n'awandika n'agamba ekyokuvuma si ye solution wabula mwetereze Madam Peace Rugambwa wetereze kubanga era yamugamba nti nze owatandikira emirimu gyo nali siri PPS so wetereze omanye wa obuzibu buliwa kati bwe yakiwandika ku mukutu ogwo ogwa Peace Rugambwa ffe ng'abagezi ntupiikinga ntulowooza ntandikisa katuulu okufumba nitumanya bwe kitulina okukola mwalimu omulenzi bamuyita Mwetiise yali WhatsApp controller yes nga ntuula naye nemugamba naye tulina okunoonya eddagala bino ebyakumukutu bigenda tuyamba netugamba Madam Peace ffe tugenda tambula office kati tukirize tuwa amabaluwa tugatambuze ewa PPS tugendeyo ewa state controller tugendeyo owa Minister of Security tugikanyugeyo owa Prime Minister tugikanyugeyo Permanent Secretary tugikanyugeyo owa General Secretary owa Movement tugitekeyo bona tubagambye ensonga zaffe madamu nakiriza mwekigendererwa kyamwe ekyokutambuza amabaluwa kyali ekyo kigendererwa kyaffe nga olwo tunoonya nga bwe tunaakolera emikwano kwabo abali mu office tumanye ensonga yaffe obuzibu bwavaawa Katonda ono omulungi okukakana eyatuuka wa PPS n'atuddamu n'atuwa appointment naye twagenda omumiitinga yali busy n'ebifaananyi mbirinamu omwo nga tuli naye twamumiitinga era twavuye mutumiitinga Madam Chairperson PPS n'atugamba nti kyengenda obakolera ngenda abawa appointment mujje mu meeting muzeeyi naye appointment yamwe ngenda agigatako abakulembeze abalala kubanga ebintu byamwe byatandikira nali siriiwo so sibimanyi meaning that nti mwaba tiimu Peace mutuule wali mwogere ne bano abakulembeze boogere abakulembeze balukunjire simanyi bakulembeze bali amininga by then ye yabagamba abakulembeze nayagamba nti nange ntuule wali mpulirize then awo ndyoke mmanye ki ekintu kyamwe kitambula kitya netusanyuka nnyo towards December I remember tusanyuka nnyo December of 2022 yeah netusanyuka nnyo tusanyuka n'olwo olunaku Madam Chairperson n'atutwala out ntukyakala nga tulaba obuwanguzi tukoze ki mubuli munaatera okubutuukako tubusemberera tuba tuli awo nga n'atupromisinga yali December nga 28th netuuka ate n'akyusa PPS nga tu appointment n'adamu n'atuta mu January n'adamu n'akyusa okakana n'atusa mu Gwokusatu kati mu Gwokusatu olwo ne batuwa appointment officially netuula ng'emitima ekoze eki gikakkanya kati akasabbuuni madamu ke yatusuubiza ntugenda tanga okunaba akasabbuuni awo tumanya katandise okusembera batuwa appointment ne batulagira batuwa olunaku kugambya akatabo enaku sizijukira naye manyi nti mu Gwakusatu ne tukubira abantu okuva erukunjiri ntungamo Rukiga Kabale Kisoro Gwakusatu enaku z'omwezi nga 12 omwaka 2020 neyanze era bwe nvaano ngenda kugula ekikopo ky'amata oli mulungi so ezo enaku nga bwe bazoogedde ne tuplanning batupangisiza ku Global Hotel ntuba abagenyi ba State House aba Team Peace baali batusabye abantu nga 200 naye abajja kuolwo betwamani bali nga 125 nitwebaka bulungi mwana wa mama nitujja bulungi ntulaba nti kati abagenyi ba president ntumaye kati wano we tuli tutandise kyenyini Peace kye yatugamba ntayinza kugamba weewaawo mutandise okulaba kuyunga mugendo kati nzani lwakakyako okufuuka omugenyi wa president nga nesunga ntunule mu State House efaanana etya nesunga
ne tulya ne twebaka ku makya ne batusindikira ziba sawa nga 5 ez'ekiro ne batukubira esimu nti naye waliwo baasi esimbula ziva Rukungiri abakulembeze ba disitulikiti b'e Rukungiri bajjawa naye bajja mu State House. Ne twekangamu remember tuze nga tuvumaani Jim ne Omona ne twekangamu ate kati Jim atugoberedde tunaasa ne tuyita Madam Chairperson zino ensonga lwaki ate Jim atugobera agamba nze president amanyi tugende affe kwolwo mukama waffe kyayogedde ate okidamu ate esawa nga zituuka nga basi zaali awe zaleeta abantu zibalinze zaali basi 2 nga tusimbula twolekera State House. Timu Peace naye nga mwali bameka twali nga 125. Okay. Naye nga tukyali ku hotel ne batugamba timu yaffe amanya ga abagenyi ba president tuga printing gave mweno pen ene yaffe okuwandiika bwe bati mwali muwandiise ku lupapula agamba tuga printing era tugaweeyo tugasindike agamanya ntuga printinga tomano ga printinga netusimbula mukama waffe era twamusanga atulindiddewa. Ani yali ayogerezeganya nammwe abagamba ku printing amanya esimu yava wa mukama wange yava wa Honorable Peace Rugambwa Madam Peace Rugambwa Madam Peace Rugambwa ekya Honorable gwakimanyi nze muyita Madam Peace Rugambwa Madam Peace Rugambwa so nankwesi nangamba agamanya gonna genda oga printing era nakyo nakola nenga printinga nti bagamusaba ku State House tusimbula bulungi tutolekedde tutuse ku gate tuvaamu esawa y'okutukiriya nga neetuuka ne batusaba amanya ge twa printing ate nga wegali gwe amala oga printing awagawaani we natuuka amazima amatuufu natuuka nagakwasa yali advisor nangamba amanya ge printing gali kubanga yali ne Madam Chairperson nenga muwa aye ngenda atuuka ku musirikale atukiriya linga ayina gano agalimu agali handwritten atayomba abatimu Peace lwaki timulesa amanya getubagambye agali type nze kwolwo saakitegeera kye baali baliko kumbe kye baali baagala nti bw'otyping okuva eri n'oleeta empapula ezityped bw'otuuka wano ku geeti nga waliwo mukwano gwe yadde akulindirireko amanyi nti oli mugenyi wa president ayagala akutambulirako oba tokyalina chance emufikisinga naye bw'oba olina luno olupapula okuutizako wano oyongerako bwongezi kye baali bakola ki kati kana akaguguma ke twamala wali nga batuganya okuyingira ne batwalako batonotono yali nsonga eyo naye abatakitegeera ye bagamba General Jim atulumbye era n'atulemeseza wa yali abalemesezza mbuno okuyingira nga mutusaawo no okuyingira by then ensonga yava kwejo ensonga eyamanya tutambule kati bwe batulemesezaawo nga nzira munkubira PPS yatu appointment nemubuuza kati watodde appointment okuteeka mu compound ya State House tufuuse ente muturunda nagamba ntaate yani abaganya okuyingira nemunyonyola nga bwe bitambuddeyo basomyeko basooka okutwalako 7 abalala ne basigala nagamba no baba wandiike monna batuleetera empapula fe abasigala ne batuwandiika bupya ffenna wali paati mu baali batayingidde abaali batayingidde ne batuddamu jjukira bali nabo basooka okuba registeringa abasooka okugenda wani ne basoma kati ne batiking ne bamala ne badda kwenu point kale badda kwenu ne beekangamu ne baddamu wano basaawo ne batandika okutwewandiikira bo bennyini we bakoma weewaawo era we nakizuulira badriver wa baasi baagala okwesoga ki baagala nabo okuyingira meeting kuyingira meeting baga muri bavuzi kyovola bano temuliiko awo nategeera mistake tuyingira State House mutaani w'abakiga nengamba ekyo nkyebaza madamu bangi nnyo madam eyo credit ogimuwa ngimuwadde yanyingiza State House tuyingira State House naye madamu engeri nti waaliwo kali akookulwa okuyingiza abantu aye n'addamu n'atulindira eno yagenda okuddayo ng'obugambo obusooka obwaniriza president nga yaniriza abagenyi be nga yatudde dda so yatuuka nga adda kukazindaalo
so mwe mwayingira mwasanga president atudde yanga atudde kati nga madamu go balinze okuddawa kazindaro naye bigambo ebisooka yabyogedde president nga yanayiniriza dda abagenyi be ninga madamu Peace mukazi mugezi akadda n'akambala n'anyumya sitole y'obulungi byakoledde eggwanga n'ebyali mu kukola byonna kati remember fa babadde nga abaludde ku mutu abakulembeze be babagamba mwabasanga webali batudde dda balinze naye remember fe tuludde nga tuwulira eddoboozi lya mukama waffe one side agamba General Jim ne Dr. Kenneth Omuno we bakola ki beba mulemesa otuuke naffe kye tumayinta we bakola ki beba mulwana n'ayogera bwe yayogera n'atuuka ku kigambo ky'N1,000 ezo ebbiri president ni yesikamu n'agamba ebisinga byonna ebirala wabingamba guno N1,200 nga togungambangako president yabuuza kubanga abakulembeze baali bamaze omuloopera nti ono yasolooza N1,200 ku bantu ate ye president we yasinkana Peace mu Rukunjiri n'amuteeka kadaara ekyamulesa okumwanjulira abantu yali programu y'obutungulu kituufu fena tukimanyi bulungi president ye ng'amanyi nti omukyala mulimu wa butungulu era agenda kuyigiriza mwezo district n'amugamba Rukunjiri iyo era we yamuwera n'akasente milioni 5 abe Rukunjiri n'abagamba timunafuna account sigenda ziba okuzinuza ntungamu ani ayogera ebyo Peace Rugamba awo tujja tuuka twala speed kati tumale state house tuwuliriza dukira byakadala byakugamba nali sina joininga byakadala bya 2018 nempuliriza N1,200 yagenda okuki explaining nekigaana ekyakigaaniso kimanyi banu abakulembeze nga bayomba nti oyo mukyala yatuba explanation ni Madam Peace jawa eri etya gye yali agenda okwogera ate gyaludde ng'atugamba nti buli yasasula N1,200 yamuwanga ID n'amuwa t-shirt eriko Team Peace bebyo then awo n'amuregistering n'amanya nti ye full member naye tiyakigamba ani yewe yagenda wa president ng'amugamba bano abantu obutungulu bwe tubafunira seedlings ez'obutungulu ne tuzibagabira tubagenda kuva mu bwavu banga by then kilo yakatungulu yatugamba yali egula $60,000 something ziri eyo kugamba nagamba nti omuntu bwali makiremu yakatungulu akungura because bayimira kawo ne bagamba ze nalima half acre nenzija mu $10,000 or $5,000 president mugazi kati buyamara Madam Peace yayita n'abalimyeko obutungulu ne bajja okuwa obujulizi bayimirirako ne bajja ne bawa obujulizi nga bali mu butungulu ne bafunamu naye president nkugaya musajja mugezi ewaffe mu tiimu yaffe yasabayo abantu baali bamukaaga batano eno n'asabayo 10 ku bakulembeze bano abaffe basapootinga obutungulu abakulembeze baali bakulembeddwani era baali bakulembeddwa chairman wa movement General Jim Muhwezi nga kuliko ne RDC chairman LC5 ba chairman LC3 ba kansala be baaliwo kati bano nayimiriza abaffe abasupportinga Peace mu byayogedde mu butungulu mugezi naye nga akyayogera ku butungulu Peace nga president nayemereza bano abakulembeze bwe bayimirira nze mpuliriza twandudde mpuliriza side emu ab'obutungulu ne boogera of course ababogera kirungi balina mukama wa nange nga mpulira ndi musanyufu kati abakulembeze bo bayimirira okwogera ne badda ku N1,200 president n'awuliriza bulungi awo president we yabuuliza mwaka buuzo naye ekibiina waliwo kati bwe bagamba gumu N1,200 n'agamba waliwo bona bagiga hale Nyekundire Group Limited ne bona bagiga hale Nyekundire Group ekibiina kyamwe ekyoperating kyekiriwa Madam Peace yatugamba bona bagiga hale Nyekundire Group Limited yente tugimanyi
ate limited ina document headed papers then group ye ina stamp so byo bintu bimeka njabikoraga kati ngabano bogera abakulembeze wasookawo chairman nzijukira we Bugangali chairman LCC nagamba his excellence era ne yanzo okumpaka nakakisa okwimira wano ono omukyala gora chairman LCC Bugangali sub county nagamba tiyajja okujja abantu mu bwavu just yajja okubba abantu kubanga toyinza kubanga ojja abantu mu bwavu mu maaso ga president ate n'obasolooza mu sente mutwalo 12,000 nozisa ku account yo nozitwara emyaka nga 7 emabega niyegenda era namugamba nti walinyira mu lukunjiri nga tayina aba bodyguards takoma mu maaso ga president bwemani babakube esimu bampakanye kuba naliwo niwaddako owebwambala gyenzaalibwa nagamba omukyala Peace Rugambwa yajja kubakadde sente ng'abagamba agenda bagula emifaliso agenda bagula blanket amasuuka agenda abawa embizi z'okulunda enkoko z'okulunda nti naguno gwakatakoma ng'obukyala bajjako omutwalo 12,000 aye yeetooloola the whole district president nga yesika eyaddako n'awa story nga bwe yabba abakadde abo nti yagendanga n'afuna akamotoka n'asaako emifaliso kati kankugereze Kampala ogenda okitegeera nti akamotoka ne katuuka wano ku nkulungo ya Kibuye nkapakinga awo nkayina kaliko ebizindalo ab'Ekibuye muli mutya mujebale gino emifalasi mugiraba nga Madam Peace yayogera yayinawo abantu be abakola emirimu batuma naye n'okubanyaga yabanyaga ekyo ebyo tujja bituukako oliwo so kati ng'emifali bagamba abantu benu muli bulungi tulije hati yani mureeba eje emifalasi mukureeba let's start kankugamba butu yenyine abaruhinda bakashashura ugali rukunjura mutawini abaruhinda bo basasura abaruhinda bakashashura omutoro gumwe n'enkumi hati niwo nkutwara emifaliso kati batwalire emifalisi ataba baleba nte emifalisi yakora ki motoka awerugaho eshuma yahika nka go down eshuwe parking aba go down muliyo ni muleji emifalisi ni team Peace bona bagigale hata abana nk'abagonsha kabakashashura omutoro gumwe n'enkumi 2 mwana hati nimunimba twara emifalisi yabo nibo mu registering yanyeneza kwisha. In simple terms njagala tugereze ku luguudo lwaffe olwa Entebbe Road aho kantukutere mu Luganda kati bwatuuka Ekibuye nga kapakinga akamotoka ngagamba b'Ekibuye mujebale mulaba gino emifaliso kati abenajja nankumbi basasula omutwalo 12,000 kati jemba twalira gino emifaliso gyaba basasula kati mwe mubeeraawo muganda okusasula mwe mwagana okusasula abantu bagamba hatufiirirwa tulina okusasula ngesimbula wao etuuka enaja nankumbi the same story mwagana okusasula emifalasi kati yazana atuuka ezana mwagana okusasula emifalasi yakajasi watuuka ekajasi mwagana yanamuranda kati bwetuuka namuranda nga yesueyo yennyini Madam Peace bajogerera mu maaso ga president yajogera nagamba mwali muwayiriza tekyali kituufu kati bwe twali tuwayiriza bwe baali bamuwayiriza lwaki president era mu statement we yaliwo nawulira agamba nti yakubira president simanya arabye omukyala alika enkukunyi aliho empeera omukyalo witu bugamba nti yateerera president nti mpe emifaliso ahabwe nti twayikira mu state house president akamugira ati nimanya ngo oli obutungulu ahabwe ataragiza ati okanshaba emifaliso then kuri yashabira emifaliso kuruga then and then yali yabutungulu emifaliso yakiteeka mu justice okwandulinga sijamuga nti mubbi okufuna amagezi nga bwabajjako olukujukuju kubajjako sente point yangu kitegedde bulungi kubanga nali mu state house nsinga we yagendereye Bwambala olina naraba enkukunyo bensekere oba ebiku biri ku mukyala na ka statement yakogera kiripu njina naga nti immediately yakubira president oba abarara president umuyitanganga nawe oranse wakubira esimu n'ogifuura bize ngo mu studio kisabo nanti wabeerawo calls za president zatasuba najikuba nti president namusubiza emifalisi 15,000 oba 15,000 something like that
ni bali bulimba obulimba tata w'obulimba bwatakwata simu ya Madam Peace how ojyoti okudetermininga nti bwali bulimba nti teyamu kubanga natuuka mu State House president namugamba ebirala byonna obingamba obutunguru nga bwe bitambula eky'omutwalo gumu n'enkumi nga tokingambangako meeting etambudde president yawadde directives nnya zaali zitya president bonna abawuliza bye boogedde nasooka tulekako niyefulumiramu okondooza yagenda okulaba abakiga tutabuse kubanga twakuba olwali nga bali mu katale era amwebaza jjajja waffe nga nze lwakakyaka ngenda amunoonyeza akalulu mpaka rasita kubanga yatuwa time gye sitalabangako nitwevuma abatiimu Peace n'abakulembeze n'alanga akwe nasooka niyefulumiramu kazaga bino ebikiga kambireko ebisooke byetwale kale bwe yakomawo ne situula n'atugamba yes byonna mbiwulidde naye muwala wange Peace ngenda kusasulira amabanja go omutwalo gumu n'enkumi tuguddize ki president promising nti kubanga wakola ensobi sikutumangako okusolooza omutwalo gumu n'enkumi ku bantu agamba gumu 2 agenda zikwata ezo sente aziddiza abantu bonna abazisasula okay. Then n'agamba akaro kanirabisiza ng'oyogera n'agamba nti nkuletedde okwerabira ebimu kati namugamba ngenda agusasula omutwalo gumu n'enkumi n'atugamba agende atuule n'abakulembeze abaali bamukyuzinga awo batuule beetereze then bamuddize report era akembadde nerabire yamugamba nti wakola ensobo okusolooza omutwalo gumu n'enkumi ku bantu kubanga nange aba NRM abange bantuukirira nti buli memba ajoininga NRM asasula nusu 10 era nagana toyinza kubanga ojja omuntu mu bwavu era n'omujja ku sente president nga yakyogera Madam Peace yes toyinza kubanga ojja omwavu ng'omujja mu bwavu aye n'atunda enkoko ye gyayinawo oba n'agenda muno busako bwaffe obw'ekyalo niyeewera omutwalo gumu n'enkumi omusuubiza ensi n'eggulu aye n'ogenda n'otwala okimanyi omanyi nti abantu abasinga ekintu bw'aba takiteeseeko ka ssente takiwaanyo value sanga kyova olaba yabasaba ka membership ako omuntu asobola okuba membership yandibadde okay because nti naffe tukimanyi nti bw'oba owandiisa ekibiina limited kibe kibiina nga kinako ovunaanyizibwa group kibe ekibiina nga tikisuka abantu nga 10 then association kyekibiina ekisobola kukavalinga nga district yonna nkitambula naye toyinza kukyopeninga accounts nga toyina ki membership naye membership eyo bw'ogisolooza esigala ku ground banu bozijjamu ne basigala nga bazikozesa beekolamu omulimu kwegamba nti bw'oba ogenda kubafunira badonors abanajja okubongereramu bye bayina ne basanga okali ka membership nga kakali mu kukola naye Katonda ensobi gye yakola bwe yakasolooza konna bwe kagenda ku akawunti ye eya family group yo tayina account pubwayo bwe yabawo eri akuba essimu group zezo esatu zingenda okugamba eziba nti zina account nga yazo yetongodde akuba essimu enewe kati ziyinza okubanga nti kize naye yagendako gulye gumu 12 bali abakozi bwe baguteekanga bwe wasanga ogumu 2 bagusolooza obukakafu obujjawa nti gwagendanga ku account ya Madam Peace anti mbayina nyina abakozi abali bakola mu office ye nakati nibo baba bayagala nti mbakuleetera bano bajja ne bamulumiriza bingi webiri so tutambule nga president atusiibula atugamba n'alagira General Jim Muhwezi mugende Rukunjiri mutuli ne Madam Peace mumuhabule mutereze ensonga natugamba tugende twekubye ekifaananyi kyawamu era n'atukuutira mulye munywe temutambula kiro mwebake mugende nca bagenda barabirira era yatulabirira muzeyi netuvaayo netubanga fena tumatide kubanga kati president tasaba ekyo kiba kiragiro kituufu bwe twatuuka nentuula ne mukama wange Madam Peace nemugamba nti omuziziko gwadde ogamba ye Jim
kati president amutuwadi namuragira nti nemugati mukama wange oli w'amaanyi tolaba naye kati tulina okugenda erukunjiri waliwo natuura naye nasooka nagamba erukunjiri ngamba nedda tulina okutuukiza president yagamba then tutandika okukola kubanga president yakigamba lunagamba peace ebintu byewe ebiri naye bwe ngamba abantu bange babikuwe waliwo ennimi endala ezijja niziremesa ziri ennimi endala ezijja zezino ezoogera ku mutwalo gumu n'2,000 nti okitegedde madamu nti wawudde statement ya president kwe kumpa go ahead nensooka nsinkanako waliwo omulenzi akola mu ofiisi ya General Jim nga kyetwagala yekyamaani wa movement awo wenyini simba wakati ngenda kubanga mpumulamuko ebibuuzo mulina bingi naye ngenda kubanga mbiyita mpola tuwumulamuko katono nnyo tukomawo. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. At first, we hit your gadgets with our state-of-the-art digitalized mobile studio with the debate on the road behind the wheels. Later, we launched our magnificent studios located on Plot 1A, Sewagude Close, Lukulinanganda, Machindye, Kampala, where we bring to you our must-watch shows like The Mighty Drive, Monday to Friday, 8 a.m., Hotline, Mondays, 7 p.m. As for legal matters, Twins at Bar, Tuesdays, 11 a.m. Wednesdays, 6 p.m. is Afro-Caribbean Link, where we connect Africa with the Caribbean. Voltage on Thursdays, 7 p.m., featuring a youthful panel. Interface with Dr. Kiza Besije every Friday, 12 p.m. with his call to action against injustices. Snap Talk, Saturdays, 6 p.m. with the trio. A must-watch, The Political Dice, Sundays, 8 p.m. with the duo that never stammers, and so much more. Watch us live on all our social media platforms. We are The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Tokolikeyo mkuumulamuko kyalaba program The Mighty Drive tubeerawo everyday saawa zibeera 2 ez'okumakya mpaka saawa 4. Olunaku lwaleero amaaso tugatunuuliza lukonjere era njagala okwebeebaza bannange tubasiima nnyo mwena abali ku live yaffe ey'olunaku lwaleero abawakanya n'abakkiriziganya ne Mr. Moses tuteeke mu comments zaffe mu comment section naye tukikole respectfully teri kuvoola teri ate monnange eno show etuliwo kutabaganya tetwagala ate ku fuelinga conflicts wabula njagala nfune audio okuva ewa Madam Peace Rugambwa esooka eyitewo tukomewo. Tukumaba bwenkini mwe mukore byajime by'okusiba abantu abantu riri ekyo ni kintu ekitaboniire kandi kitakwisarahanga kitiinisa kandi nkana kugamba nti akabata kabagaho kureka akabaryo wa team peace WhatsApp mubuze abamuterera akaruru ne ba akatererwa abantu akaruru omuntu kuba ya person naba ine appointment letter vice chairperson ati mubuza jini
baana muri kushiisha ekibiina kiitu konka katukikwase embabazi. Chairperson Peace Rugambwa ekibuuzo naabuuza actually kankigambe n'omunyankore naabuuza ngu tinkabaga vice chairperson kandi ngu nikandi wa mukutu wa group si wa kibiina kye ebisinga nyinaho butono mbireseeyo ene baruwa njagala ogisome yali eragawa ginsomereko bona bagaiga harenye nkundire group limited nga bagisindika wani bagisindika Madam Janet Baleche the state house control secho siya ngeva mu kibiina kye eva mu bona bagaiga harenye kinze tali vice chairperson binimbifunante omaliza then tudde wano kweno page eraga abasindika ki ebbaruwa jeva sikyekyo njagala ondabira hano tukesiga Moses aliwo tunuza hano ndabe woli wano voice chairperson position voice chairperson ne number 8 then assigninze waguru yani Madam Peace Rugambwa chairperson ne number ye waguru wali we gwe tuyita general secretary wa mwitani njagala ogasomaga amanya ngenda kuwa list yonna assistant general secretary alirida wa ngasimulaba ronda secretary amanya gonna kanga itemu erisoka Mrs. Peace Rugambwa chairperson eriokubiri tukesiga Moses vice chairperson eriokusatu Muchunguzi Deus assistant spokesperson eriokuna ni wagaba Alex coordinator abona abasinga bavamo eriokutano twino Muyambi Alex tukomao nobutagenda ba zino stamp then mbana zijawa nga zero receiving ene leta kikuraga ntize nali ngitambuza okuzifuna okitegede nkiraba anti kati babagamba nti sibanga awo wenkugambira nti mukazi mugezi era mulungi mukulimba bingi byetwakora nagamba ntaba babikora mbica ye gundi mwanzi byedda ani ngayinzo oraba nga yakatuteka ku mukutu team bona bagaiga harenye kundire group limited south kalenda je ono mulezi gwenkugambye je yakora mulenzi yani ono mulezi yasoka kuba spokesperson lisome wanu bwendiso bayizo gamba nimbi Madam Peace agambe yali chairperson we ya Muchala Businje Manjeryo manyi anti kati atu angambi njagala atunyonyole binu byavaawa nabifunanti era anonyeyo abantu abavetso oba abavekabale nga tugenda mu state house yani yabaniriza ku Global Hotel liste yonanjina so nti tayagara mazima enojira bona bagaiga harenye kundire group limited chembadde nkugamba Honorable Dr. Kenneth Omona eriko received mu 2023 ogwomwenda nayo raba stamp jinade nkunyonyorako bona bagaiga harenye kundire group kati ibi bintu bimeka biri mu kwene baruwa kimu ba bibiri Roza out tutambula mpola eno kade yogeraje leta tulabe bona bagaiga harenye kundire group membership card istegena tinange gumubiri naguwa yoyongera some gumubiri waguwayo naguwa tukesiga Moses vice chairperson member expiry date December 2024 chali na member mabyoga wali okifani chachi cha butungulu kati bwaba nimba kubeyo card abantu babaraze bayina ngeyawukana eyange kisoboka okugenda kunasa anti nkugambi siso edo sina budde kati nga fakinga mu kibiina ekitali kyange then bino nabifuna nti eno ya answer
bwe nagenda eno nga ntambura ne wakenesi omunasafa na appointment tugenda mu State House nawe ugamba otya nti oyo yali wa WhatsApp. Njagala nfune ebibuuzo ngenda tambula mpola bwe tuyita ekyo nkizeemu nkimaze okizeemu bulungi. Omukulu Collins Mumpe agamba Moses, you are deceiving the world because so far so good. President Museveni has already delivered what he promised. Wanapagaiga Group Limited. Era n'agamba the world is watching you, Moses, for your speculations, which is a lie. Good. Remember, you were not a member of Bonabagayahare Nyakundire Group Southwestern by then. Blackmailing will not help you. Hati Collins kamugambira mu rurimi runyankore. No manya? Ni manya ni secretary ogwe mbini mutegeka. Okay. Mbiri ni mutegeka kandi nomwe aha group yina beneza kutandika no kugira ngo tureke pisa mazima. Konka nashange unkutwara atine cyakumanya. 1 namanya onore team pisa ya WhatsApp. 2 nazarwa mitoma. Bona bagigare no operating muri Rukunjiri ntungamo Rukiga Kabale Kisoro. Ekikumanyisa is out. He's out. Ati munogo nantereza cyo mutwe. Kwaka mugarukemo. Inti kware namanya bintu yo president alesire. President ntumweta chintero mu Rukiga runyankore. Omwembezi wihanga tuko. Tuwari ko mbere ihangeri. Now arondijo muntu uri kubasa kudinayinga directives za president. Kware namanya ngo ni president usinkire ebyo bintu bitaye byo kwija kudisa abantu part 2 ya peace yo kwiba abantu ahabwenci atakugendera amateka koregana n'abebembezi ba district bakagabe ebyo bintu because najana natera president of recent akagera meeting Rukunjiri abatahandikire police atandikire RDC wengu ni muhara wa president kashabwe ataratera president akajikiriya ringa directive eriwo ayino okuwandikira abantu abangatannakola meeting. Yes. Ayino kuwandikira district zagenda okorera magenti banange zijja gukora activity mu district naye kati bwe chalinga kuvema bega oba bakitesewo obutesi we chali kubanga okujja okufuna challenge bona bagigareye efune challenges okunyoma abakulembeze ngabora babo yajja onagamba akana kenali nkozesa amaya akana ndi akana kweli wano ndeba oyizo gasiye gwe yagamba yes akati nalibye so nchadda mu Collins nti Collins baba ama interview bintu byaba president ndaba mukama we peace agamba president ya muwasente State House bwe kusubiza ebintu tekuwa hard cash ekuwa eyina procurement kati bwe kuwa cash omulimo gwa procurement gunaba kiba kitegeeza office ya procurement mu State House bagikole ki bajigobe kubanga be yali asaba bintu byakujja abantu mu bwavu ebintu bye nashonye kuha abantu mu bworo tikugira ngo akana ashabe setting onaza kuzibagabira so president kware peace najana ajirame kutunga president amuhiro miliyoni 300 ayereko bukakafu president azimuhire president akubasa kwereze kintu then RDC akakuremesa kukigaba RDC aryo muhange ryo hashe lyerimu naye kisobokera ddala kubanga RDC alwana Madam Peace so alemesa any activity gyaba temulemesangako ono is nti ye ali mu gwanga erirye mukulembeze mu nsi eyiye kubanga ezo nsonga nzikuletere nakati tunasuna zituka nenda soko olindo so Mumpe Collins aleka kubiha abantu omulibona bagigale talimu ni nabona bagigere cooperative njo mu district tazirimu hato goyana nagamba akaye atayimukuku hokuchera mukutu akabiha pisi mami ndire ndosire ngu niwe yebembere Rukunjiri yona uri kugabe sente mwana wanje rusireja kamwe cyo kurya so tinka akategurejo kakati Collins yakuzemu nakugamba to prove the world right all those documents are fake and I am the general secretary of Bonabagaiga Hare Nyakundire Group Southwestern called Mumpe Collins. If they are fake, even this stamp they are fake. That's the fake. Agenda mateka proving ahababe because abatiriza stamp bakozireki they are still there in the office. Yeah. Toguranga romuntu kubana agamba yamara kuriya hagire konkata kumanya cyari gwa nco nagambira nti nagambira fa abo kuba omuri mitoma pista yina we yashorurize muna rwatanga wanchenga because teri mu muzayo kola teri mu district mu program ko tari gwaro teri yenga ye fixing okufune cyo kuriya
ani Collins kubanga mitoma teri mu district zinetano pieces yasoloza mu busenti terimu yenga ye Collins yeteka okufuna ekyokulya nenze en Rwanda district eyeru kunje piece je yasoloza mu bantu emitwali 815 zejja mu mutwalo 12 Ustegede so kati Collins tankubya mutwe membership abantu abawayo gumo 2 bawere emitwalo 415 mu district yeru kunje era the same Collins bayiza Collins ojafuna obuzibu nti awandika ku Twitter president naga otandika ku threatening wano bantu si threatening wabura mugamba mazima nti byawandika ku mekutu nti Peace Rugambwa ne group yabo nabagigare bayina ba members emitwalo 15 teriyo Rukunjiri ayinamba members emitwalo na kitundu ntunga mayinamba members 107 gwezino records ozijawa izina hanti botandi ko mulimo ekyo kikoraga nti na revise wabula biri agataho kwacumuletinga okulimba president kasente kakoleki kawere kaveyo Ruchiga inayo ba member nsanvu Kabale district inayo ba member 10 Kisora inayo ba member na namba 3 kakati Collins agamba nti economists are watching you world over abantu bachimanyi bulungi nnyo nti all groups abantu basasula membership fee which is non-refundable very good kati baba Collins musajja muyivu na yade yategeera amateeka ga registering ebibiina bajja munyonyora ka ati kwako aka membership chekategeeza oyo tamenya bwongo ko kitambule emiliyoni 5 ezaweebwa Madam Peace ogambye teyaziwa bana Rukunjiri ezo wandi zirese kubanga abantu bajja kukaba yaba Rukunjiri agamba tibayina account abayina account bebe ntunga zagenda ntunga statement ojija weyo eyo statement we bali abali bakora naye I have secretary yali akora naye nyina chairman wa district eyatambura naye ko runaku nga muri ku motoka neri ya mutorati yalira bobo bagara projects za butunguru Rukunjiri Madam Peace za spearheading zenezi teriyo teziriyo baba jeziriya awaniko taliwo ku mukutu agambe nti jindi je buli we buli then akwene fana sibi abantu abagenda mu state house okuwa success stories yabajjawa anti kati kiringa bora borwa lero nti muntu baba anonya nga gwe mukulembeze oli naye yakuyise nakugamba kola kino gwe party ogenda zaneno guzaneno that's all ye party je yaba ogenda mwino okwogera ki kumanti mugezi be abona instructions zali za kwogera ku butunguru washite yagamba ku mifaliso president je yamukubire simu nagamba gwe gamba tusima president tuyanzo tuwa imifaliso abantu be bakaburungi mu cyale wafe lwachi abayimira bona yaba instructions za kwogera ku butunguru awe nkugambira nteche imifaliso bulimba nanti obutungulu ye project ya mutwale Rukunjiri antikati Mr President yendo antikati mugundi mu talk show wa muchazawa yayogera nti bwe yaraba ensekere n'enkunyusi manyi ebwambara jenzalibwa tinakubira president namusaba abantu bali buti bali nabakwe bakabe bakakubisubi nti namusubize emifalise 10 abasemanye 15 lwachoro lunakuti yateka otimu eyebaza president nti bali kusindikira emifaliso ne blanket enkukunyi zali zituta lwachi yateka abo butunguru bakakitegeza nti emifaliso yali kenakugamba kalika drive katuddeyo wali drive tusoke tujiveeko teina nnyo kakafu tudde wali ku reconciliation meeting directive Mr President jeyawa tudde Rukunjiri mutule yatula era otwatura ne General Jim Mwezi ndeza tujja kuba kubanga esawa namugamba Peace teriche nnyo nti twine empalana kubanga tutukora nko mu office yemo batukora ki naye ninda okuyita abakulembeze ba district nga president bwe yaragira tutule nabo tuogere tumalize ensonga era namuwe naku netukanya era nebaza minister Jinoji Muwezi ekyo yakitukiriza nga president bwe yamugamba jukira bagenda okuyita be bali abali bavuma Peace mu state house nti bwolinye Rukunjiri nga toina bodyguard tokola ki tujja kugajambula nayo musajja nasara amagezi gona ngo musirikale ya Rwanda nakulinga abasajja n'abakyala n'abayita mu meeting netuula okay meeting okutuula najirimu nze mwenyini ne mumpe koli ne wange yaliyo era njagala kakase egwanga kanche ogende mu Runyankole
nti owale mesize meeting ejo kuba successful kugira ngu embereterere niko lini ahabwe shonga nteji district yetine bari kurwanira we narwanira kugira ngo agambe kikushaza mu kuranga pisi ya musima yafuna akasente nogamba Colin gwenjo Colin yakubuuza Moses lwaki kadiyo eriko namba 11 ngate ekibiina kyatandika ekyakibuuze Madam Peace Rugambwa kubanga yatowa order ewa musajja Andrew yakora kadi zezo. Peace Rugambwa mugezi ora yatugamba go mutwaro gumene 12 yatuwe namba eya musajja Andrew nga wosindika sente gumubiri eziraga nti membership you get then bwezituka ogenda ku sente ozirabye ntinzirabye amazono zisindika wani wache ya person mukazi mugezi naye ebyo bijatumalira sente mwazisindikanga ku namba y'omwami gwe bayita musajja Andrew baba akana ne recording ziweziringa tumusindikira sente za IDs zikora IDs Andrew ye yakola IDN sinza gamba te yakora kubanga twasindikira sente era ID ejo bagenda zituwa nga tugenda kuwandika ebaruwa eno okuzitambuza era zatusanga ku Buganda Road waliwo kanso wa Madam Peace Rugambwa yawandika ebaruwa kuri ni byayogera secretary wachi wani oroza binabimanyi tamaine wetwabikolera so ogamba Madam Peace yagamba kuwe namba 011 yagamba kubanga omukyala yazireta kadi nyingi mwalimu ezaba abalimu zaba mumpe colonizi mwalimu ezaba gundi every ni mwalimu banji zonanga zazina meeting biche byavayo mu meeting ya meeting stukero kunjiri meeting etura bulungi jino jimu yasoma ensonga 5 yali chairman ya chiyalinga naye tetwachikanya ko ntabe chairman onore that Madam Peace Rugambwa ayinaba fake advisors abamuwa magezi ne bamujja kumurama be baroza nti be barungi yandi bade bayiza wasima fake atabamugira yobwina kubanga tinti tumutera omubiri gwe kintu kye kitegerekeke kive mu bulimba kide mu mazima you get my point inti twatandika kumacha wona nga bamugamba wona agenderera kunje togenda kuvayo abantu babamuwa magezi nankubira vice chairman konkara kunjuro ukuyibo kunjira ngoze kani tubasa kufuna nza kufunira yobuzibu nti madam turi ya directives za president turugumiri teri ajja tukwatako abali bakusimbura day before twasimburanga meeting yancha nasimbura mu Kampala sawa 3 so tetwakora arrangement ne bali kubanga nali suppose remember nze nali mediator side ya peace n'abakulembeze nganye no okutura naberi tumanye bye tugenda okora ngale tunabi handling ni twatuka yo late bishimunga bacyekolede ne situra meeting ne batwaniriza burungi jimwe ensonga zinazaniriza president zeragira izo kudinga kuraba nti obukulembeze butambura bulungi se kino bukwako yes era peace nasanyuka nnyo n'abane mu ntebe nasimbura nje no jimuhaga era ne beshe mu meeting okulaga nti tuzzemu tukwataganye biteredde kubanga nti buli kimu kyali okay naye nga womanyi nti buli kimu kibeerako omugezi n'aramuti naye kino kigenze bulungi nga tubadde tukyagala waliwo kansala ewange era musiima kansala Gideon avamu gomborura jenzalibwa mwenyini Gideon Ntungura nakiraba ngo omugezi era ye secretary finance Rukunjiri district nabuza nti naye guno omutwaro gumu ne 12 president gwe yayogera ngati tugogeddeeko gugenda kutambura gutya akibuuza mu meeting yawo obuzibu kasita bobo yagala kuba mukwano gwa peace mugambi ti omutwaro gumu ne 12 gudya naye gayi kuyagambira mutwaro gumu ne 12 abantu bayegambira anticho kine shonga president akajanaza kutoma mutwaro gumu ne 12 gwitu kandi ashobora twereze ibintu peace yayirezo mukona nikikafuye ati president akakigambaga harugayo n'abasayidi yeye eyito yetutwiri baye bajangu erizo bakwe kubyo kugarukana obuto turya state house twaturi mweno kurabyaho kitu konkeriza turyo muka tugamba mazima era nisima kansara wa Buhunga
Mr Gumisiriza Bernard akemerera akuba kali chairman wa team peace bona team peace nanka Buhunga sub county yagira ati kwa kuryo kugarukanira izuba mukugira ntwenda tugarukane twihira mutima mureke tugamazima president akagira ngo naza kushashura umutoro gumene kumirugwira abantu kandi ashoba kwereza ibintu nkanya huririre kandi yo wanterire simu ngunje ntwara mu state house irubare kuntwara konkari getu nico president yagambye Madam Peace ogwe dizaka mubinjiraho nabwerembeze ne wano lwe twamukyaza yagamba president tagamba nga konti agenda sasuleze sente ogo tanche kugamba wewe yachogera koro yamugobero kubukulembeze namugamba go tuchayina magezi vako ne timu ya ninga president yachogera because RDC we Rukunjiri chairman C5 General Jim mwezi basajja bakuru kankozesa tubayiza basajja bakuru bayivu abamu baroyazi tuyinza kwemerera no order na directive ya president nti yayogera kintu ngati yachogera kinzo kubaho wano toina director wali kada yinzo okugamba nti chaza Moses no chaza Andrew tekisoboka bwo muchazo osigara kati minister ayimirire mu bantu bakulembere Rukunjiri ye minister ye MP Rujumbura ye chairman movement then ayimirire awayirize president yachogera then asigara ngayina ina muntebe kiba kitegezo ba minister wo charoza kisoboka akati so meeting ewedde nja meeting tiyagwa tayagwa bwe twatuka kecho peace na forma meeting kati nganze vice chairman omusajja omugezi nankubirisi nagamba gamba abantu bona bafuruma meeting naye wona tunuramu ebali nensanga nti abantu betugenda ofurumamu bebali bemwali nabo abamugamba nti bo batoyina bodyguards tolinyawa tolinyeru nemanya atenga abashige ebyafo bimanye no kushereka engaro nebyara ekyo kibaki Anthony nemanya nti tunafuruma meeting engume ja kumyuka era namufuru na furuma nemugamba bwe nenga madam kuruno nkujemede sija kwimira nti ngamba abantu furume wanu wagenda kuba wakavuyo abantu bajja kuwatewa na matayi nga bakusaba mutwaro gumune 12 nti bana abasirikare boyina aba bodyguard sibana nabo bakimanyi nti bana abantu bakubanja kubanga byo badde bogera wali bona bakoreki babihulidi tayinza kudaya ata ayingire mweze ensonga ayena abasirikare batambula nabo sibasige nti bakuma peace ngaye just kubanga nakati no bwomusinka nango mbanjo mukwata amatayi because tayina kitibwa chona mugwanga ekimuisa nti bwo mukwata ko musirikare akube sasi bakuma Madam Peace ngaye kuba bamuweebwa kumukuma ekyo tuleme kukigenda ko nnyo sifa abamuwa abasirikare kale tugende mu maso tugende ku kati Peace naagenda Peace bwe yagenda nituda muntu musinkana natugamba ebyo byensikiriza nabyo tugende fe twakuma nengamba ba member be nali nabo n'oyo mumpe kuri ni yaliyo kubanga ze nali mukulime na mugato ne mugato tojja gifuruma wo gifurumiro gya karab era nawe Madam Peace naye ya receiving aka transport akali akawebwa bona abali meeting we twavaawo ne tu meeting Peace ntunga twali tugenda kuyingira hotel oku meeting Peace General Jim kumanti musajja ayagala mirembe yankubire simu nagamba naye Moses habura mu chairperson tikoba kuzo meeting baso next time atija kushwa kukikora handi nasa kuba akikora Rukunjiri konkana aje kukikora ashore meeting bamujagambulira timwe next time ayigende series ne tudde Kampala utwade Kampala nganze Moses omusajja omugezi ingamba naye kati Rukunjiri tugenzeye teriche tukoze mu state house twagenze teriche tufunye General Jim abikugamba nga esimu eri mu loud Madam Peace awulira oba gwe wabiwulira weka nze nabiwulira okay tugende maso nebuuza tugenze Rukunjiri terichifunyeyo tugenze mu state house still jukira mu state house baturaganisa okunaba ki tuze tusawo data ku masimu gafe tuyimba tuvuma neze lingane ka tugenda kola neze namwe ne meeting oli omulenze akola mu office ya Jim ne musana nzikiriza mukolera ka appointment njogende minister Rukunjiri mwe tuzalibwa era ye mukulembeze okugireka ngabwe sigenda kuba kirungi ne ntukira minister natu appointment again nenkwira Madam Chairperson ne muga madam tulina okumala ensonga minister zemo natu wachi akaganya
tumu meeting tumalize ensonga minister natuwa olunaku lweyatuwa natugamba saawa nya Serena natuuka saawa 3 n'ekitundu minisita natuuka saawa 3 nga 4 yatuula kuba saawa 4 we yatuulira waawo paka saawa 6 nga Peace tayingirangawo atugamba ndi mujamu gwe voice we nga tomunoonyako kubanga mukubira esimu angamba ndi mujamu nzija naye ekizibu kyayina ekigambo protocol kyamulema okugoberera kubanga ne mu ntandikwa nga tugenda okutandika okumitinga General Jim yatugamba okujja abantu bana Peace yaleeta abantu 10 General Jim n'agamba siriiwo naye General Jim yabekengero yekengero naye General Jim tiyakoma bwe yatuuka n'amusindika miliyoni ezo ez'okulabirira abo abantu beyaleeta baliye banywe abwe transport then ne kworo ng'amugambye tumitingi era yajana omuntu owokubiri ffe tuba basatu ate Jim naye nayo omuntu woli kati ne muba 5 bwetwatuuka meeting n'amugamba ono simumanyi mu meeting era yamufulumya n'aswaza omukyalo oyo muli ku Serena tuli ku Serena njagala yava mu meeting awo teri meeting yakolwa kubanga yajja late n'amugamba tuddemu tusinkane ki olunaku olulala enkeera n'amugamba enkeera ngenda kujja bukyali Jeno Jeno yatuukawo saawa 3 saawa 3 nze nali ntudde Peace yatuukawo 5 kitundu naye Jeno bwe yalaba nga kize n'agamba Moses nze nyina abagenyi mu office bwe naabaze musobola okunkuuma wano nga saawa nga 8 nja kudda oba baba asobola mujje mu office Katonda omulungi ng'ono omulenzi gwe nkolagana yakola mu office ya minister ng'ajja naye ansanga akaawo nga ne Peace waali nitwogera ne mbagamba minister byayogedde Peace n'agamba katumulinde naye omulenzi n'amugamba kyandibadde beta kubanga omusajja yakulinda juzi n'obu leero akulinda ne genda mu office Peace n'agamba nze ogenda mu office ya Jim nitwogerezeganya hambo mpora n'agamba ze nandigenzeyo naye nze sigenda kutuula mu boardroom nti ndinde kati omulenzi kwe kwitomeze nemugana netosobola kubeera minisita zino ensonga tuzimale atuwakaganya Peace ayita obuyisi era ne babakkiriza yamukubira minisita agamba it's okay era twagenda okutuwa ku reception ng'omusirikale atulinze still yajja n'oli omukyala naye bwe twatuuka omusirikale n'agamba bangambye lwakakyaka yenze ne Peace Rugamba mu meeting honorable Jim Muhwezi olwo tugenda mu office ye yes nga muli babiri ne Madam Peace tujambuse nga ne Jim nayo oli omulenzi we natandika naye ne situula mu office minisita n'agamba Peace tuwemenya bwonko okulowooza ennyo oli ye president n'obweziba biliyoni 10 asobola okukola ki ozikuwa so long as ntotambulidde ku mulamwa gwakoze eki gwakuwadde n'amugamba wakola ensobo okujja ku bantu 12,000 ntolaba naffe twamwegayirira abantu bano abajoininga movement bajje ku membership yagaana so kati gwe kyokola erukunjiri biveeko kati ffe wano tugenda mu maaso ga president mugambe nagenda erukunjiri kubanga ngenda kugamba abakulembeze ebyo bigambo bya honorable tutereeze ensonga kubanga president yatugamba tuteeke directives za president mu nkola tuka mu maaso ga president mugambe nga bwe tukusiima president waffe omulungi okutuwa guidance gye watuwa era twagigenderako twagenda erukunjiri situla n'abakulembeze era tuli bulungi webale ekintu kyatukolera tutambula ki emirimu tugitambuza bukwaku then Jim n'amugamba nze agenda omwegambira nti yes muwala we yakola ensobo okujja ku bantu 12,000 era tukusiima wakkiriza okugudiza abantu naye mu butuufu bwako abantu yali yabasuubiza ebintu ebyokubaweereza kubajja mu bwavu so ebyo ebintu bigendereko n'amugamba tuwabazeemu mu bantu bwakunganya mu sente ziringa 1.5 billion bwozigata ku 4.5 billion zosaba ziba 6 billion Peace ekibuzo kye yabuuza honorable Jim amubuuza naye ezo sente zijja kujja wamu oba bajja sooka basasule bali minisita n'amugamba no zijja kujja mulundi ogwo naye bwe ozitunga abantu badize sente zaabwe ngabo bazikuwa
nga mugenda kunoonya abantu ogambye 100 abasasula membership bonna mu Rukunjiri ziye 14 nejukira wali yali asaba zonna bona aba district bazibara naye nga bazibara naye namba tajiina enamba entuufu yino zijja mitwale enamu 1537 mu babiri jayina jiri agigata kokola ki bino stwanifu ina chance ebinonyereza katugene maso nalebo jimu awo obweyamo namugamba right now today waliwo emirimu waliwo meeting jengendako ningenda kuwandika ebbaruwa olwaleero ne RDC weru kungenda mugambe rukunjira wandika ebbaruwa zide ku meza wa president era unalebo jimu nakwata milioni wazinda beza 3 nazi wa peace amugenda teka motoka amafuta nange rwakachaka nemfuna akakade na kampa yes yajimpa transport kakati madam peace yakiziganya ne honorable biyali bakiriziganya bulungi nakiriza anti tukole era newunya nnyo omugazi okudda kulede n'agamba nti yamugamba ezo sente bwe zijja tuzibagane bw'oba wawulira audio ng'agamba nti akaana kenali ntambudde nako bwawaliyo akaana akarara koogere yenze mwennyini naye era singa wali voice we yaligambe nali ntambula ne vice president wange naye nedda kati wagambira nti Rukunjiri teyina RDC ate ku maca n'asindikayo abantu basabe RDC olukusa eyo enkula ye tamanyi kigambo kitiibwa ya araba nti yasinga bonna tokonjera nnyo ate sagala okonjera njagala tutambulire ku mulamwa bwe twava ewa minisita ebifaananyi mbiyindamu n'agamba naye minisita kampadde kuzini sente era twatuuka mu motoka n'engendo ozimuwa kubanga yali toyingira mu ofisi ya minisita ne bag ngenda azimuwa nga situuse mu motoka tayagala musirikale wa mukuumala nti muwadde ki kisoboka omuntu abeera n'ebyama bisibuli sente zoyingiza nkugamba kye nalaba bwe twava onangamba omukyala gwe n'agamba omukyala gwe yali muzine sente minisita zampadde nyina okugabirako ku bana abasabira ku kubo baweeko ku sente era twagenda wandegeya nga kuwa MCA nga bwe namulaba mukazi mukkiriza gwe mukkirize mu bukkiriza bwe nzi bye nalaba tugende ku ekyo namuwa emitwalo 10 era ntwetooloola onoli n'asaba emikisa namugamba wasabira nga Peace Rugamba era ntwetooloola wali omukyalo omulala namuwa 10 nengamba nze ngenze awo twakoma acts of kindness tuzikubiriza abantu bazikole nungi ekyo sikinamubuza anti nkulaga nkuwa otuwa omutima gw'omulungi kakati nze bwenjagala kubanga obudde bukutte we twavaawo ate Peace n'addamu n'ayita emabega nankwe n'agamba omanyi tuyina okuteeka ofiisi e Rukunjiri ngenda kunoonyayo miliyoni nga 6 tuguleyo mifaliso tugitwale mu kisaawe e Rukunjiri abigamba gwe madam Peace twalina emikutu tuli abasinguzi bona bagigare komiti mama and sons ogwange nali nguyo ne mumpe koli ne Peace gatusoka byogereyo jina emifaliso gyaleta nga yagala afune ekifaananyi ekinene mu kisaawe e Rukunjiri ekyokusindikira president naye ng'alaga nti ye mobilizer asingayo naye abarate babimanyi just nenga aba abantu bali tibagenda afuna mifaliso nze lwakakyako okuvuyo kumuwakanya kwe kutandika obufalisi bwe yagulayo okubugaba ye abugula nga ye bwaba yali afunyeko nusu 10 mu guno omwaka oba mu myaka 2 emabega nga ziva wa president awanika omukono njagala tudde wano abasirikale we ba interceptinga madam Peace nga ine enkoko zagenda okugaba mu sub county munga kati awo ekyamukozesa ekyaleetera abasirikale okumukozesa ekyo bwe yagenda ku radio ng'amaze okulangira meeting eyo gye namuwakanyizako nengamba sijja agenda meeting ezo n'atuma yagenda kuyo n'agamba njafuna meeting e Rukunjiri era n'avoola nnyo abakulembeze b'e Rukunjiri n'agamba ne Rukunjiri talina RDC n'agatinza kuba ne RDC ng'oyo ajavaayo enkeera n'atumayo ababaka be basabe RDC olukusa bagenda kubeera mu kisayi Rukunjiri RDC yagamba siyinza kumuma lukusa wabula waliyo ensonga zalina okugenderako yamugamba nti mugambe nti bwaba ajja mu district ye Rukunjiri awandiikire district security council agigamba nti ngenda okubeera n'omukolo ki e Rukunjiri n'amugamba nti engeri gye yawandiika abantu n'abajja kumutwala 12,000
aje ku district a presenting aragent ebintu biyasubiza bana abantu bona webiri district ebikakase nti erabe nambeno agenda abiga buli member agenda afuna baba tabiweza omukoro gonna gwagenda okukora mu district agenda agukora ku sub county ngaje n'emifaliso yali temara bana abantu beyawandika nibamugamba nti wagende ku sub county kwanga yali aga emifaliso agenda jwa abantu ab'emyaka 7 kuda ab'emyaka 3 garuka higuru bamugira ngo waikagomborora ohandike ogo muntu okwenda kwa umufaliso kanyegambe kesi ga Moses enamba yesimu nini namba yeye necharo chakurugamo katugambe waronda y'abantu 20 okweje umufaliso eri kumara bona bohandikira umugombororo ejo tuleme kuleta be walala kuba wandise then okwatago mazina agateka notice board ya sub county aba sub county baleba go mazina namazima aba upisi ya ronda nezagwa zomu ninga naza kuleta abandi baro yagabira ebintu abajebu nababwambara kwana amalecho orunako rwakuza kuba nagabejo mifaliso ahatahandikire RDC ahabwenche nahandikira RDC ni wari kurira security amuhereza security eyo kumukuma abweshonga omugombora bwamaza kushanga nimba membanka 10 konkanda kwereza hi10 ekikumanyisa ngo bali 10 bona bayeshukeje mifaliso nabagujicwanya gusa yes bajabirwanira then aho mpo amubukumi agabejo mifaliso then orunako rwena agabejo mifaliso steve tibakwenda owe byobufuzi wena abweshonga kwarijeho naza kongerera ibyabe batunga kandi abo bajya binyuma divatine kibakozere ki abateke mu buzibu basho mugira ngo ukora abe nozagabe mbuzi omwani enkoko empunu nkoko kubigamba okwatagani n'aba district babanze bakibire ize nkoko ziwa leta tizine bugwi tisinwadde omwana ogu wa leta gurya mutindo abali muri basapuraying ebyo bintu abakubikwa bine certificate nibikirizibwa kora ebyo oyijo muri rukunjiro kuri tibakamuzibiragaga bintu so ayo warebera aho akakazibu bakabine nkoko izibene bagenda ne bagaba haze nkoko ngati bazikebede stile ze nkoko wa district oliko obya matungo yashoba yareba ngo ekiba akora tikishitire kuzitamburizo mu motoka y'obuyonjo zine motoka isheme kwani zitamburiramo mweno bakarinyije edembe ry'enkoko ezo abushonga washanga ate nkoko no zitwaro mu butu baziteka mu butu hati ebyombi kugamba kubanga nalisiyo ochimbwiza nkunyonyore ngabwe chagenda so bali bafanaye naye nabaraga ntabikosa mana akora ki abigaba naye gali amateka yagamba abantu batasaga ko shuvara district nemga watu sagenda kwaga amateka then tuje soboragana nawe watu ja kureta ebintu byo obiteke mu kisawa ngati biwe abantu bayike mbajure batanko kwekubiramu kati security bayina mugaso cha bwedirwo yawukana ku Madam Peace okwawukana kwa ne Madam Peace nkamurugaho yamara kurigenda gano ezitwabire tutaho tuzona ndagano ki aho kuba tukazompa wa president yatwa directive zo kora twaza district bamugambire byo gukora ibyo na yabihakanisa twastamana minister twikizane byo gukora ibyo na yabihakanisa then okutandika kubeherera abantu n'ikintu kibi muno washanga no emero kabera minister bakajyango nanda mubagane sente ukareba nyo Moses rwakachako kanyeta kana akuna ibe ni ntambara nako uriya rekweri ndya kana wano ndeba tokureba ngo hatogo umuntu no cyakora nawo kweri so echanyihire yo baba wali yakana akarara kere ayogera ayogere baba wali yakana akarara akana kanda kwe na agamba akagamba so kuna rebirebyo nareba ntino tina kuza kututwara echakusherekerera munonge ebyo byona no kugira ngo namanya kuyashuruza umutwaro gumene 20 yagwiha abantu yagutaka unti miru yagurya naye Madam so namanya ngo kwara akwatagena district leaders nibatekwa kwikachi nyusecho echo kumubuza kuwashuruza umutwaro gumene 20 mu ryaba abantu zikwato zitayi muzinga emitwaro na ba members nenga kigambibwa nti honorable Jim yas omanyi wabantu mu politics bakikola yaku shopping wa Madam Peace nakuza kusaidiye otandika okuonona erinya lya Madam so kontunuli ontunula bulungi yes sebo ekigamba nonane nge gutiya yobuhunga ninge gutiya yemonde ntine banguza ninga ninyetunda no basa kunguli ombasa nende bakugula we nate bali
ate kati kyebatunda ye kutiya yemondi ekibaguza ne gutiya yemonde gutiya yakahunga okimanyi nti wali abantu mu Uganda nabetekako price kati yogera price gyoli munkugule oli muzinga enkuguli kati wowe watosaa kwetunda nze lwaki netunda yowota kubasa kweguza iwe nkiwo wamahulire aho kubeza cyane basa kweguza NBS kutwara nywa bwenci ndi kweguza yokota kuchebasa so tino waranguzire kuyeho ningamba amazamo kugira ngo pisa kayantire mu bigambo ndi kubiha abantu ndi kubagambiresa ebintu nzakubireta asande ebintu ntubireta rwa mukaga ebintu ntubireta te aliye bineri konka bitakozire ki bitariyo nke byarimo nabiyangu president nwamuhire mifaliso president yaro yamuhire mifaliso alete receipt ya procurement eri kurwa mu State House eyi bamukoliraho kumuhejo mifaliso tu tihino muntu president ari kwereze kintu deno kanjira ngo abebembeza mu nsa because nebe no rujegeremanye obwembezi bwa president na movement age no rujegere so peace yaza kutunga ibyo bintu ba MP ni bani bakimanya RDC nana akimanya aliyo senior advisors ba president mu district ni bani bakimanya so atwereze yo mu murya bakimanya nangwa aliyo muzeyi batinti omururu kunje that is senior president's advisor na akimanya president akamuha ifariso kakati Mumpe Collins akutegezeza nti bona bagaiga harenye kundira group Southwestern has already instructed their lawyers to sue you Moses for these fake documents and scam because the group does not know the card and the other documents. Very good. So mugambire unahateze shaha ndi muninza kushohora ahandike bamuhandikire semanisa jindete ndi signing ko na receiving immediately intention to sue. I'm ready because chingamba ni chimanti nyine bwino wachenda ni chimanti nyine bwino haza buyawe hati mechi kumuletera cyo nagambira ntitari mu district ezo because ebitonto kurata kubimanya we mitoma ali honke chishwani takumanya bitonto kora oba ya veru emitoma nayingira rukonjiri agamageza agayina tuyinzo rukunjwa yinzo kwa abasajja ngaba batitizi totovola ate no mukolo Mumpe Collins njagala okwebaza webali kubeera ko ngotula bulungi webale no kusobola kubanga nti you substantiate ebiku bintu ebimu Moses byali mukogera waneno mu show fe wano omulimo gwaffe gwa kubanga ate tuogera amazima tetwagala propaganda tetwagala blackmail jagala omuntu nayogera amazima ensonga newulikika bulungi nnyo naye Mumpe Collins bansabye nkusabe nga tona musaba mugambe wali ali ready atusindikire bwebe benjogera bitufu emitwaro 15 jawandika ku Twitter ya president nti bebe aba members babona bagigale nyekundire group alete list za ogwo mulimo gwa Mumpe sagala guyingira sinze yagumuwa nayenze wamma abalabi bange bansabye nkusabe nkufune tutule mu studios ne mukulu Moses very good ne Mumpe Collins nenda kunoonyako nsobola okubanga ate nfuna side yo eya story gwe nabanga okkiriza abalabi bafe story yafe balancing tujja kuba tukunoonya tukomyewo Moses wano mu studios gwe mwayogere side eya story nga etambulira ddala bulungi nnyo bw'olaba basomye question yo bakibuuzo kyo nkosabira ddala mukwano kizze mbere nga nkiyitamu waliwo mboozizza n'agamba about Peace's attack why was she assaulted by the people she alleges are from General Jim who is no doubt your boss ekyo nabasa kubuuza security team because tindi ya party ya security okay very good so tomanyi lwaki bamwatakinga adange nyawo kubebaza abalabi banga bali ku Facebook mmwe bali kubanga ate mutulaba mbulungi nnyo adange ebigambo byammwe ebimu ngenda kubanga mbiyitako buyisi biba tebitambulira ddala bulungi nnyo ne standards za digital kungenda kubanga maliriza mukulu Moses njagala ombulire saawa eno gwenga erukunjiri okola ngani nawe datoli mukola ne Madam Peace mubona bagaiga harekati watandikawo ekibiina kyo wa joininga Honorable Jim kati oli kuki Honorable Jim joining ati aina kibiina kiche mmanyi Honorable Jim wa movement bwe kiri sije nyambate kitegeeza ni movement okay
Nenga waliwo agambye nti omulimu kati gwokola gwa kutambula ku media mu Rukungiri ng'ovumirira Madam Peace. Sikuvumirira. Ekintambuza mu media nakyogedde kankigambo mu Runyankole. Ekikuntambuza mu radios. N'amazima gundi kugamba ahabwe shonga nkani nkora na Peace ndi vice way. Twabiha abantu. Haza nyo kubabiha ninzarwa bwambara Rukungiri niyo nkutura Peace natura ntunga mu na Kampala. Ntiye kugera kuriya ni bani bakubuza ngo ishe watugambire birinkahi. Soko lindeka Madam Peace yatugamba yafumbirwa Rukungiri. Yafumbirwa ni jabera. Tabera yo tayina Fena tumanyi jofumbirwa jobera. Izo personal issue twandizirese. Ochimanyi kusobola kuba nze nazalibwa jinja na yeye nafumbirwa. Nze twara kyenkugambye ecyange nkugambye nti nzalibwa Rukungiri nchema int Peace abera wa Kampala n'entungamo. You get my point? So kati bye twalimba abantu zibemba ngende wafe mu cyaro bajja kuntega mukubu babimbuzi sina kindi sirapo zifuna kubanga uri yatwara sente zabo aye watambude ne mu cyaro gamba cyeco kitufu ebintu abiyina bigenda kujya ne mwaka ku mwaka bigenda kujya mwaka rufuse ruyima so bwe naraba nga nava ku muramwa president go yagamba nanyome biragiro bya president ngaba kurembeze be Rukungiri babikiriza bitadde mu nkora mwenu kunarebire yayange biragiro bi president yagambire kugira ngo akwataga nabebembeze kurango kintu cyatambura omishu nara ya rugamura mwogo yashwa yaza korebye ebyo kweta meeting atagambire ba RDC atagambire ba DPC ngweni muhara wa president ni Natasha mwe nawo narantate nazo mu kazibu azenga alonda kuba nakuyita mu walawe ekyo tewandi badde ngo kitunulira kubanga atikozesa nnyo gwe kikutambuza wa muchaza ne wano naraba asima ba MPs sima prime minister bakoze burungi kati takyasima na Salego yali oraba no bwo musinkana nga agenda mu paka ne no bwo agenda mu paka aba paka rumanyi bayina amateka go kwingiza motoka mu paka aho gamba to jingize era vaye nako agamba kwato yogere na Sale ayina abantu be basa kusimu ne ba pretending nga Sale totandika kukonjera njagala kugamba nti point yange gentereza nti yayina capacity ekoze sebyo nayenze Moses sijina so we natuka mu cyaro bajya kunkwata nga bakwata akabuzi akabuzi bajya kasimi gobo kube kubanze sina gwe so kubira nti nyamba chofora banemvo entambure radio mbagambe banange gwe nali nkora naye ebintu bye yali agamba bayideni akwe nali mayinti bitufu niyo natuka kuna cye nashanga bigechi amazima gataruho mbwenu no yendo clearing ezina ni clearing izina ryanja atari duro wambanje bintu byabona bagiga hale konka ekinkuraganisa abantu ba Rukungiri district yenkuzarwamo eki president yaraganisize ntutekwa kucikiriza ahabo shonga bebembezi abe baryo mu state house chairman Lucifer Kariyo RDC Kariyo MP municipality Kariyo MP wabachara Kariyo MP Orujumbura Kariyo kandi niwe chairman wa movement mu district nistekwa kwatanisa nabebembezi namara kubagambira nti omubale gwanyu tugwine abantu ba Rukungiri 10 kana amazina tugine ko kubasha shuri so ntekwa kurwanira mwatunge sente zanyu ezibabihireho ngatumaliriza ekibuzo ekisembayo babuuza where do you see NRM's performance in 2026 with all these conflicts in Rukungiri and Kigezi at large hateze shati ndi kuronda karuru kanojani ndonda karuru naniza kumugaruka munti ntuza kusinga turasinga eze shandi yakurwanirira izina ryanje so ibya karuru tuza kubigamba ko turazo mu primary izina general election. Thank you so much njagalo sibule abatulabyo nakulwa lero echo kwanza byona ni nsima ali ndibakweto Farida Madam Farida ni kusima ubare kuntaya isa kandi nsima bakama bawe abastamire bakashe kurobwonko kugira ngo ubwo mukutugubeho tutamburize eshonga zitwaye nihanga limanye ekikugenda omisho kandi nshuba nsima abembezi ba district ya Rukungiri nti mwebare munonga okugwa omuli peace part 2 eyabera ndakushwa kukora abanyarukungiri kati singa Madam Peace akiriziganya nebyemwali mukiriziganyizako ne Honorable Jim osobola okuddamu n'otambula naye si kyasobola. Okay, thank you so much. So kati chembade ngamba nti sima bakulembezi be Rukungiri okugwa mu akakolyo ka part 2 aka Peace Rugambwa
nibarwanirira abantu bakulembera so mbasiima era tukwatagane tuyambe omuntu wa wansi tukwatanise tuyambe omuntu wa hansi ogwo upisi yiriho omutwaro gumwe n'2,000 turwanirira hamwe president wihanga nakimanya akakigamba okubagaruza kandi tukwatanise kuranga abantu batunga omutwaro gumwe n'2,000 gwabo movement ya zaraini turugomba bintu bya peace ori kugira ngo we muzeyi mpaka rasti azanye nshaka rukusiba omunchiko n'aba FDC kimini movement no tachihagira wano hagira movement no movement tukakwateshaga mukashoka gigita mamate ngo uri munoza kubinyo so mwe bare munonga nasigara ni Moses Rwakachaka konka ikiriza ndamuso umucara ish mulamuse ibintu byabachala umucara wanje nakora musoro kunkunda munonga. Thank you Chisembayo, can Moses appear with colonies in the same studio? No problem tinchino buzibo kubona inchimanyangu n'umushamutayi wanje nkakora nawe ono that nti akiryo munjo riyere mwe nkufuru mwano aryo munjo eri kumangu na mangu bucari nyekiro enjo yawe gwejibalekere linda madam aryo munjo eri nkufuru wotakamanyengu bwasheshire konkanyo wo wamanyengu bwasheshe nakunshanga ero tuganire tinyine buzibu. Thank you so much. Nyagala kubebaza mwenna abatambudde naffe olunaku lwa leero abantu beero kunjiri anytime tugenda kubeera ku ground nga twagala okuwulira from the locals bye boogera bana abakulu bituufu si bituufu. Omukulu mumpe Collins ngenda kuba nkunoonyaako naawe twogeremuko sobola okuba nga ate tutambuza ensonga zeero kunjiri. Honorable Jim Muhwezi nkulamusizaako, Madam Peace Rugambwa naawe nkulamusizaako. Ewe natandika show nabagamba nti ngenda kuba nga noonya abantu from all sides buli gwe bakoonako tumunoonya sobola okuba nga ate tuzuula amazima ate tufune connecting point abantu bana ate tusobole okulaba nga ate tutambulira wamu tuyingira akalulu 2026 tetwagala conflicts. Mbere bulungi mweraba. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.